batugamba variation of prices ssente ezeyongeddemu. Olwasooka batuleetera price ya milioni 18 eza euro ate ne baddamu batuleetera milioni 10 za euro. Ozigatagata ssente ezo milioni 28 za euro zigenda mu ssente za Uganda obuwumbi 126. Nga nze line minister sisobola kukkiriza obubbi okubba ssente za Uganda nga ziri loan. Tize loan tugenda gisasula loan eno si ya bwereere. Kati tubawandikidde baddemu bakole emirimu bwe banaagaana nga contract terminating. Bamafia emabegako batuuka ne bagenda mu finance ne banegotiatinga loan ya milioni 4 za euros. Ne batuforce nga ffe tugende tuzeewole bawakisi nga bazinde okuzirya. Kyova ne babuzaabuza baagala fix control tower. Tubadde Kongo ennyonyi ziggwayo nga wali mobile control tower ne aerodromes zaffe. Tetujja kukkiriza obubbi buno okubukola. Bano bamafia twabategedde ate tugenda kutona ba contractor tuddemu tubannyonnyole badde mu nteeko zaabwe tumalize n'ensonga bakole airport egende maaso kubanga saawa zino bali balina ogituwa December omwaka oguwedde olwedde obudde buyiseewo kati batamateeka contract yaabwe kijja kuba kikosa bali twagala okulumya abantu baffe kubanga obajja ba contractor bano abantu baffe emirimu omulimu ogusigadde gutere ne ssente eziriwo kubanga eziriwo zimala okumaliza first phase obudde obujja maaso ogw'omukaaga batuwe airport tureceiving aircraft esooka ng'esitudde kago zinenere zitasaa kuyita ku mazzi zisa kuyita ku makubo nesa kuyita mu bbanga tweyanze